Pulogulaamu eno ekutusibwako emikwano n'abakolera awamu n'obuweereza bwa Joyce Meyer. Tugenda kwogera ku mubiri omujjuvu, omubiri omulamu. Leero ngenda kwogera nammwe ku mubiri gyammwe. Ekyo mukiwulira mutya? Ngenda kikolera muyina kikkiriza. Osiga bigenderere oba oli kalulu? Kiki ky'otegeeza? Osiga ebiyamba omubiri gwe ebirungi kati osobole okusigula obulamu bulungi mu maaso? Oba ozannyira kalulu ku bulamu bwo nga teweefaako ng'obulamu obuvoola na buvoozi nga tobiriiko? Ngeri ki ez'obuteefaako? Ate okakaalukana ennyo. Ate ng'okola nnyo, ng'oli mu buli kimu, ng'obulamu bwo tobwenkanyankanya. Tossa ku mukka, tosekaako, towummulako. Ate obutafuna tulo tukumala. Sibategeera, temummuka, naye nze ndi mukyamufu. Ate okweraliikirira, okuta eby'omu maaso. Abantu banalowooza ki ekigenda mu maaso mu nsi? Gavumenti ebadde ki? Bannanga abaana bange, ye kano akalimu ne mmala nkavaako, naye nina ekirowoozo kirala. Lwaki tobeera wano kati? Mu mazima gezaako teri kwejjukiza, teri kutya. Tunoonye bunoonya, naye leero ki ekigenda mu maaso? Ate ndi embi. Mukwano, ndi wano kuyamba leero. Ate okuba ng'onywa buli kimu okuggyako amazzi. Ate obutakyanga ku mubiri. Bw'obanga gwe kyokola kyokka kutula butuuzi mu ntebe nakunyiga amapeesa ga remote, ogenda kufa. Mangu okusinga bwe kyandibadde. Gino emizisibwa mu mibiri gyaffe Mukama yagitula tusobole okwekyangacyangamu. Kati nkikakasa nti walimu onagamba bannange nze bizibu nazze na bingi saze kumbuulira bintu bikwata ku mubiri gwange. Kati kambabulirwa kino kya mugaso. Engeri gye weewulira mu mubiri gwo, engeri gye weerabirira oba obuteerabirira, ekosa buli kimu ekikwata ku bulamu bwo. Ekwata ku buli kimu eky'omu bulamu bwo, ekwata ku by'omwoyo gwo. Oba weewulira bubi ng'okooye kubanga teweebase nnaku nga 3, togenda kwagala kusaba. Togenda kusobola kusoma kigambo kitegeere kubanga obwongo bwo bukooye. Mu mazima kikukosa. Kikukosa. Kigenda kukosa mu bwongo. Kikukose mu nneewulira. Era nze ndowooza abantu bangi bagezaako okutereeza ebintu ebirala byonna. Bagala kubeera n'amaanyi mu by'omwoyo nga bali bulungi, nga tebeeraliikiridde, naye tebasobolera ddala kwerabirira. Ne babeerawo buli ssanga bawulira bubi nnyo. Katonda teyetukola kuwulira bubi. Teyetukola kubeera mu bulumi buli wamu kuva ku mutwe paka ku bigere. Sirowooza nti kwagala kwa Mukama okuba nti buli saa tuli mu ddwaliro nga tusasula ssente eza buli ngeri, buli saa batukebera wano batukebera wali. Twebaza Mukama olw'okubeerawo kw'abasawo. Nange mbukozesa, naye era sirowooza nti ekyo Katonda ky'ayagala. Era nzikiriza nti okukakaalukana yeeyina okuba ensonga esooka mu kuleeta endwadde. Kubanga obulwadde bw'okikyusaamu kwe kulwala. Era endwadde bwe zeeyongerera, n'obulwadde nga tweyongera okufuna. Muwala wange alina kye yanyumiza, yankubidde essimu olunaku lwajjo era n'agamba asobola obbanyumizaako. N'agamba nabadde ne wiiki eyagenze obubi ennyo ennyo. N'agamba nkubuulire, neeyisizza bubi nnyo. Navuddeko waya bubi nnyo, ne neeyisa bubi nnyo, era ab'ewaka nabadde nabeenenyeza.
ne gye nagenda okukyanga ku mubiri nayo ne nyiigirayo ne njogera ebigambo bingi ebitasaana nze nanga mpulira bubi naye ate nga bw'obumanyi muwala mulungi ayagala nnyo Katonda era kwegamba zino si ze mbeera ze naye n'agamba we nakirowoozaako muwulirize kino n'agamba nga natulo kisabira n'agamba olwo nga nkaabye nnyo era nga nnwanisa okuggwamu amaanyi kati tulinawo ebizibu mu ndowooza mu neewulira byonna era muntu mwetegesi era ayagala nnyo okwetegekera ebintu bye byayagala nga bitegeke bulungi kwegamba mukazi mukozi nnyo kubanga ali bw'atyo ebintu ebitagenda ngeri gy'abyagala ate ng'oluusi kibaawo waliwo eri ekyetegereza nti oluusi pulaani ziganda buganyi era kwegamba buntu butini kati nga yabadde alina kyalina okukola yeesanga ng'alinze essaawa emu n'omusobyo ku ssimu ng'alinda ng'alina byagezako okutereeza kati omuntu aba ajja ku ssimu bw'ati ng'abuzayo kati nnyo okumala ensonga yamulindisiza ekiseera kino kyonna essimu neesalako kati ate alina okuddamu okukuba essimu nate kati ye ne famire ye balina gye balaga eyo ku mazzi okuwummulamu omwaka guno ekifo kye bagendamu kiri mu nsi ndala ekitegeeza yeetaaga passport kyokka tamanyi passport yaggwako kati omwami ng'amubuuza owa passport zaffe ziri bulungi simanyi bagenda okukebera nga zaggwako n'alowooza nti ekyo kijja kubeera kyangu naye ssebo yalowooza nti kijja kwanguwa naye ne kitayanguwa ne bagenda okulinda mu post office ne basimba layi ne balinda kwegamba ne bimusobera mumanyi weemanyiza okubeera ku nkomerero weemanyiza okubeera ku nkomerero wajja kubeera nga ekintu sitaani kyakozesa okukusindika ogweyo mukawulidde ako mbadde sikoogeranga ako kanyumidde kapya ako kakugenda ku Facebook bw'obeera ku nkomerero omulabe ajja kukusindikanga ogweyo eri ate bantu bangi abakola ekyo ennaku zino beesindika ne beesindika wabeerawo akantu akalala katini nnyo nga babwatuka nkimanyi nti mwabaliwo ntemuli bwe mutyo nange nsobola okubeera bwe ntyo bwe siteegendereza nali mbeera nnyo bwe ntyo kati mukama mwebaza sikyali nnyo bwe ntyo naye kati waliwo abalokole bangi ababeera bwe batyo era tulina okutandika okwerabirira obulungi kati naŋŋamba yafunamu akadde n'atandika okusaba mukama kino kivudde mulandira ki mumanyi otuba tufuna ekizibu kyekimu buli ssaawa lwaki tetwekolamu mulimu ne tugenda ewaka Katonda ne tumubuuza naye mukama kino ekizibu kivudde ku ki kubanga waliwo ensonga omanyi oba oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna era ng'ekintu okirimu ogenda ku kkanisa osoma bayibuli naye ng'olina obusungu buli ssaawa obwatuka bubwatusi waliwo ekizibu olina okukinoonya kubanga buli awali omulandira omuvundu waliwo ekibala ekivundu naye n'agamba nti ekintu kyonna bwe yakinoonyereza kyali nti yali tafunye tulo tumumala mu wiiki nga ziizo n'agamba nti ekiro mbadde seebaka kubanga nina bye njagala okumaliriza olwo ne seebaka bulungi era agamba nti mukama amulumiriza nnyo ku nsonga eno nti bw'atafuna otulo tumala ajja kuba yonoona mu maaso ga mukama mbabuulire bannange mu mazima toli nannyini wa bulamu bwo nange siri nannyini wa bulamu bwange era nga tuli b'amazima buli mulokole alina endowooza eyo temuŋŋambako ndi wa bulamu bwange tosomanga bayibuli yo osobola okukola ky'oyagala naye mukama atuwa obusobozi okukulemberwa omwoyo omutukuvu mu bulamu obwannamaddala twakyogeddeko jjo nti waliwo obulamu obutuweereddwa ate si bulamu bwa kutambula butambuzi wabula obulamu nga mukama ayagala tubeere nabwo
obulamu obwazoowe buli obulamu nga mukama wabwina. Bannange ekyo kisuubizo ky'amaanyi. Era manyiyo omuvubuka omulala. Mumanyidde ekiseera kiwanvu. Ng'omuntu alina obusungu era kwegamba nga si muntu mwangu. Nga muntu muzibu buli kiseera. Ate nga abadde mulokole ekiseera kiwanvu. Kwegamba buli omu nga yamanyira n'agamba owange omuntu bw'atyo bw'ali. Era yagenda okumaliriza ng'alina by'ayiseemu mu bulamu. N'aba ng'akyusa by'alya, n'aba ng'agenda nnyo okukola ku mubiri ng'agunyenyanyeenya. Nzikiririza mu kwenyenyanyeenya emibiri era ndowooza twenyenyanyeenya mibiri kimala ennaku zino. Abantu b'edda tebaagendanga mu jjiimu kunyenyanyeenya mubiri kubanga baakifunanga mu bulamu bwa bulijjo. Naye ffe tetulina kutuuyana, tunyiga amapeesa ebintu nga byozebwa n'ekyuma, tunyiga amapeesa amalala TV ng'ekola, n'okulinnya amadaala tulina obuntu amasannyalaze obutwala waggulu ne butuleeta wansi. Tuviirako ddala waayo tutafuna parking maaso g'oluggi. Era mukama akimanyi tetwagala kutuuyana kubanga ebitulwaza bayinza otuva mu ssaayi. Ebyo ebitutta. Kwegamba nze kizibu nnyo okukkiriza enkyukakyuka eri mwono omwami gwe mbagambako. Ate ng'evudde mu kukyusa bukyusa by'alya na kunyeenya ku mubiri. Era mbabuulirayo ku kintu, bw'oba weewulira bulungi mu mubiri ojja kwewulira bulungi mu bulamu bwo obulala. Kwegamba wenna oba bwematira ng'olina obuvumu, wenna ng'otambula n'omutwe gwo waggulu, wenna ng'olina amaanyi ate ng'onyumirwa okwegatta mu bigenda mu maaso. Era mbabuulira kati, kwegamba oyinza okuba ng'olina ebirwadde ebikutawaanya nga tolina ky'oyinza bikolera. Naye kasita tunatandika okubeerawo ne kye tukola ku ebyo bye tusobola okukolako. Omanyi buli omu ayagala kyamagero. Kati ne mmala ngamba nti ngenda kusigala wano leero nsabire ku balwadde. Tetwandisobodde kumala mu budde kutandika lukiiko luddako. Ate ne bamalira okubasabira ate nze nga mpeddeyo mu bukoowu. Engeri yokka gy'oyinza okulwanisa okukakalukana mu bulamu bwo kwe kumanya nti buli omuntu oyinza kumuwa kyayagala buli ssaawa. Naawe olina okulaba nti weewa ebintu bye weetaaga. Olwo osobole okuba ng'oli mulamu era obakolere bulungi. Era njagala mbabuulire nti si nsonga ki ky'olowooza. Naye obubaka bwe mbawa leero buyinza okuba nga bukyasinza amaanyi mu bubaka bwonna bw'oliwulira mu bulamu bwo. Kubanga Yesu bw'atugabira obulamu obupya, waliwo embeera egenda nabwo. Toyinza kufuna Yesu aye n'ogenda maaso ng'otambuza obulamu bwo ng'ab'ensi bwe babutambuza. Yesu yagamba nze kkubo, nze mazima, era nze bulamu, mu nnyikuta ennene. Era tulina okuyiga okumugondera. Era kati bwe njagala nammwe ku bintu ebikwata ku ndya si mbasoogera ku buzito bwo. Era tolowooza nti ekyo kye njogerako. Nze ndowooza twandisaanye okulekerawo okubeera mu ndowooza y'okulya okukogga. Bwe nange tetwetaaga kulya kukogga wabula twetaaga embeera empya. Omuntu yenna agenda mu kulya okukogga aba alowooza nti kati kankogge ate we mmala nziremu ndye kyonna kye njagala. Tumanye ebiva mu ebyo. Obulamu bwo bwonna obumala otambulira awo kwegamba mu mbeera y'emu. Kyekyo kitosaana kubeera na ndowooza y'akandya enkogge. Lowooza mbeera mpya. Ngenda kuba nnyeenyaamu omubiri gwange, ngenda kwerabirira, ngenda kulya ebyo ebintu kwegamba ebimpoomera naye ate nga bizimba obulamu bwange. Okuwa Mukama ekitiibwa ngenda kwerabirira. Era ndowooza kambawo ekisuubizo kozi ng'olina bino ebirwadde ebizaale bitalina gye biraga. Naye ojja kwesanga ng'olina obuzito obutuufu gy'oli. Ate nga toli mukandya enkogge. Ngambye nti bw'oli obulungi nga bw'onyenyaamu ku mubiri ojja kwesanga ku buzito bw'obutuufu. Buli omu tagenda kufaanana nga munne. Nina mukwano gwange akuba emmere okunsinga naye yenkana ng'akati. Kinyiiza n'okunyiiza. Bannange mukitegeera kye ŋŋamba, mukitegeera.
kale kambuze ekibuuzo bameka kufa abali wano nga bamanyi naye amazima gali nti n'okukyusa engeri gye neerabirira otyo mukirabye tuli mu bantu batuufu kale abakolinso ekisooka essuula ey'okusatu 16 bannange njagala ekigambo kya Mukama mumanyi ekisinga okuneewunyisa ku kigambo kiyinza okubasesa bwe nkyogera naye ekigambo kya Mukama bintu ebimu si kya mwoyo nnyo kya bulijjo kwegamba ye buli kimu Yesu kyayogera kya mwoyo era bulamu naye si bya ddiini budiini kwegamba Mukama afaayo ku ngeri zaffe eza bulijjo mu bulamu bwaffe abakolinso ekisooka 3:16 kati mumanyi abamanyi nti bye mukola bituufu mutuule butuuzi awo mugamba amiina amiina kwegamba mwoyo ng'ogamba kyo kituufu amiina nnyo ate kati mwe batakola kituufu mugenda kuba mugamba ha oyonze bannange temufuna kumanya na kutegeera nti mwennanga ekkanisa y'abakolinso muli yeekaalu ya Mukama era mwoyo we abeera munda mu mmwe nti abeera munda mu mmwe ng'ekkanisa era n'omu ku omu nze ndowooza ekimu ku bintu ebisinga okunneewunyisa mu kigambo kya Mukama kiri nti tuli nnyumba ya Mukama era abeera mu ffe kwegamba nkirowoozaako ne kinneewuunyisa emirundi n'emirundi naye era siritegeera makula gaakyo ekyewuunyisa ky'emyaka Kristo mu ffe essuubi ly'eggulu bannange kyewuunyisa gwe ennyumba ya Katonda buli omu gamaze ennyumba ya Katonda kati omuntu yenna akosa yeekaalu ya Katonda n'ensomesa enkyamu oba n'agyonoona Katonda ajja mmukosa era amuleetere mu kufa n'okuzikiriza kubanga yeekaalu ya Mukama ntukuvu ya njawulo gy'ali era yeekaalu eyo mmwe abakkiriza ng'ekkanisa era nga kinoomu muli kati ayinza okuba notayogera mu ngeri y'enjawulo ebintu nga nze bye njogerako leero naye mu kutegeeza mmwe ekiri nti tetulina kukosa yeekaalu ya Mukama mukimanyi nti abasinga ku ffe tuyisa ebizimbe by'ekkanisa bye tuyina bye tuzimba bino bye tusabiramu ku Sande n'ekitiibwa ekingi ennyo okusinga n'emibiri gyaffe gyennyini njagala nnyo ekitundu kino ebbali wano beeyisa bulungi okusinga mmwe abali eyo mulina okwekolamu omulimu abeeyo mumanyi mu Bayibuli mu kitabo ekikadde yeekaalu ze baazimbiranga Mukama nga Salomooni gye yazimba n'ezentinitini ze baakolanga mu ddungu kwegamba babawanga ebiragiro eby'enjawufu ennyo ku nzimba entimba n'enfaako ya yeekaalu ezo entekka yazo nga nnambulukufu bulungi zaali nnungi nga bazifuddeko bulungi zikuumirwe mu ngero entuufu era waliwo ebiseera mu myaka gy'edda yeekaalu we yayinoonekeranga n'egwamu olw'ensonga ez'obulagajjavu era ng'enteekateeka ez'amaanyi zitegekerwa ddamu okuzimba n'okuddaabiriza kati ekibuuzo kyange gy'oli kiri nti weetaaga kusiigibwa langi mpya oba kuddamu kuzimbibwa bupya kubamu kumwe kino kiyinza okutegeeza nti okyusakyusaamu mu ngeri ntiniko nti akati zijja kunywa kaawa mungi ndowooza nja kusinga kunywa mazzi oba nja kwebakiranga ssaawa 7 so si nnya nga bwe mbadde nkola nedda twongezeemu nze bannange nina okwebakira ssaawa 8 oba nfuuka ekirala waliwo ekiseera bwe nsobola okukola 6 ebiro ebiwera ate osanga si buli omu kye yeetaaga omwami wange alina mwannyina ssaawa 5 zokka ze yeetaaga okwebaka n'awulira obulungi ye teyeetaaga tulo tungi nnyo naye abantu si bangi bwe batyo abasinga twetaaga otulo otulungi ate nga batini nnyo abakufuna ate okusobola okukufuna nina okugaana ebintu ebirala bingi nnyo nze gwe mulaba wano ekiro kinsanga waka bwe mba sinawe mbulira njiri mbeera waka nga nange mpummudemu
amiina. Kwegamba waliwo ebintu bingi byenyinza okukugamba byenakola eri omubiri gwange edda mu biseera byange ebyobutategeera nga nkakalukana nnyo nkola nnyo ate mu linnya lya Yesu nanti nga ngezako okuyamba abantu. Mumanye ekyewuunyisa, toyinza kumanya amateeka ga Mukama ag'embeera y'obulamu ne buba mu buweereza n'olowooza nti ojja kubeera bulungi. Neeretera obulwadde nga nkola mu buweereza. Era nsobola obbalaga omusajja omulala Ephroditus eyali agenda okufa olw'okukola ennyo mu buweereza. Kwegamba Katonda atugamba waliwo ebintu bye tulina okubeera nga tulina okukola mu bulamu bwaffe okubeera obulungi. Tutabikola tetujja kubeera bulungi. Kati nayonoona girandi zino ez'omubiri ezinnyamba. Era waliwo ebizibu byenfuna mu mubiri gwange olw'ekyo. Era kwegamba waliwo akantu bakayita kotoso kali mu mubiri gwo kalina ekipimo ky'okuba nti kali waggulu ng'ozuukuse ne kagenda nga kakka ng'ogenda okwebaka osobole okwebaka obulungi. Nze nakange kali bwe kati kali wansi ku makya waggulu ekiro. Kati engeri yokka gye nnyinza ogissa ekiro mba neetaaga essaawa 3 nnamba nga nsiriikiridde. Kati olwo awo wenfunira ku tulo nga nnyingidde obuliri ssaawa nga 8. Kati nina okugamba nedda eri mikwano gyange abaagala tugende mu kibuga tutaayaaye n'okubeera mu buli kimu ekigenda mu maaso kubanga kye neetaaga. Kati talina kukola nse kye nkola naye gwe olina okumanya ekikkolera. Mukiraba? Nkimanyi nti abasinga wano muli bavubuka naye nga muli muwulira mulina amaanyi ogamba ebyo si byange nze nina amaanyi. Naye kye ŋŋamba nti bw'onaalemwa okukola ky'olina okukola kati tojja kuwulira bulungi ng'okuze. Ate ekyo kizibu nnyo okukkiriza kati nga weewulira nti olina amaanyi ogamba ebyo byangu nze namalayo. Naye Ebbulaniya 12:14 buli kugezesebwa kubeera kuzibu nga kugenda mu maaso newankubadde mu maaso kizaala amakungula g'obutuukirivu. Kati wanika akafaananyi kange awo waggulu oyonze ku myaka 3. Kale kati muwulirize kati nzuuna emyaka gino kye ŋŋamba kye kino nange nali mbaddeko emyaka 3. Nali 15 n'embeera 2, 25, 3, 35, 40 wonna w'oli mbaddewo. Era kyengezeko okugamba nti naye kati ndi wano ate si kikulu wa w'oli naawe ojja kutuuka wano oyise nawo. Amiina.